Basebo ne banyawo bye mulaba wano byonna bya Homeland Schools. Era twebaza management check Najembe Nabaja Bwana Alex next on stage we have Najembe with the same kale nabo baabo bamaliriza dda the sound check kuba tonaba kusinga yes okwebaza abazadde baffe director w'amasomero gano aga Lugazi Homeland School, Lugazi Homeland College, Najembe Secondary School ne Lugazi Homestone, ate era tulinayo ne primary endala. Njagala okwebaza abazadde abatuwa abaana naye ekisingira ddala obukulu mu kutuwa abaana naffe tuvuddeyo mu masomero gaffe okulaba nti tutraininga omwana whole family tuyikola holistic education. Nawo mu kwebyo bye tusinzira oteekako essira by'okusitula n'okutumbula ebitone by'abaana abawala n'abalenzi. Era olabira ddala nti okuvuganya kuno okuli mu bitone eby'okuyimba, okuzina n'ebirala, abaana baabwe bapafoominga bulungi nnyo ddala. Njagala okubuulira abazadde bonna ab'omu ggwanga, nze ndi mukulembeze wa ggwanga lyonna ate ndi musomesa, omwana wo muwe obudde asobole okusomesebwa n'okutendekebwa okulaba nti ekitone kye kivaayo bulungi. Ebitone by'abantu bugagga, ebitone by'abantu bitiraku obukubo obukubo. Abanayuganda mwena bamanyi naye si endala abantu abalina ebitone eby'enjawulo nga batandikira mu masomero basobodde okugwaggawala bantu b'amaanyi, bantu bakiiko. So njagala okubiriza abazadde ffenna abaana baffe ab'obuwala n'ab'obulenzi bonna tubawe omukisa basobole okubeera nti ebitone byabwe tubikwatako mu masomero gaffe ag'enjawulo basobole okuvaayo kuba kya bugagga ky'amaanyi. Gavumenti y'NRM ekulembera pulezidenti yatukoze bulungi. Ekibadde kisiiza omutindo gw'okusoma mu ggwanga lyaffe ye gavumenti obutatunuulira kitone kya busomesa. Naye bwe yakwase ekitone ky'obusomesa n'abasomesa ne babongeza ssente mu sayansi ne mu arts, kati okusomesa kugenda abeera kwa quality. Kuba twabadde tufunye obuzibu nti abasomesa babadde batandise okudduka mu masomero nga bagenze evuga bodaboda olw'esente okubeera entono, babadde baduse mu masomero nga bagenze okukola emirimu egy'enjawulo okutunda mu butale olw'okuba sente zibadde wansi. Njagala kwebaza okusitula omutindo sente ze bawadde abasomesa kigenda tuyamba. Ate naffe mu private school kati naffe tugenda kutambulira awo kubanga fo tubadde tusinga otasitula abasomesa mu private school nga gavumenti eri wansi. Kyova olaba nti abasomesa babadde bangi nnyo nga bamutindo nga ne performance mu masomero gaffe aga private ng'ebadde waggulu olw'okuba tubadde tusasula bulungi. Kati gavumenti yamadde okutuwa baseline obukwenyini bwe tugenda otandika tuvuganye mu masomero gaffe aga private okwongeza omusaala gw'abasomesa, ate era tuvuganye ne gavumenti kuba tubatwaka mutindo okubeera ekumu. So njagala okubuulira abazadde, abasomesa n'abaana ne Uganda yonna ne badirekita banange ab'amasomero ag'enjawulo aga private, tulinyise omutindo basomesa baffe tubaga allowances, tubawe omusaala ogusaanidde oguvuganyizibwa ne kubanga tegwenkanankana na gwa gavumenti naye ng'omuntu akyeyagaliramu kuba gavumenti esobola okuwa mirimu basomesa bonna abali mu ggwanga kuba abasomesa bangi. Kyova olaba nti n'amasomero ga private mangi nnyo ddala, kitegeeza nti private schools employinga abantu bangi. Ate bwe tunaaba twongezeza ku musaala gw'abasomesa mu private schools tebagenda kuddukira mu gavumenti era bajja kuba basigala. Ffe tumanyi nti engeri gye tugenda okikolamu abantu batebeeraliikirira nti abasomesa bagenda tuddukako. Private schools mu discipline market economy
tulina engeri gye tusindikamu n'olinyisaamu abazadde kuba eyo ebeera takisi banene egenda eri kasitoma. Yanziza nnyo gavumenti ku mulundi guno evuddeyo ku nsonga z'okulwanyisa enguzi corruption. Nze ndi mukulembeze neebaza pulezidenti nti ku luno yatandise okukwatira ddala ku banene. Tubadde tukwatanga butonotono babbi ba nkoko naye nga twatandise okukwata abanene bali mu house arrest, abanene bali Luzira, abanene bali ku bunkenke, bainterdicti nze ne ba permanent secretaries ababadde bali enguzi. Ku mulundi guno gavumenti y'NRM ekulembera pulezidenti Museveni Uganda ekusiimye ennyo jjajja kati ogakwasa ku buli bw'enguzi abantu basanyufu. Yongeramu nati kubanga abantu bwe balya ssente baba bafiiriza eggwanga lyonna, abantu baba bagenda kulwala, abantu baba bagenda kubeera baavu. So nange njagala okulangirira nti ngenda kukwegatako pulezidenti wange olwedde ndi mukulembeze buli weenaabeeranga nga nfunye omukisa okubuulira abantu kutalya nguzi. Jembe wali mu kibira olwaleero wano ku Lugazi Homestone School we tubadde n'empaka ez'amasomero gaffe asatu, Lugazi Homeland Schools, omuli Lugazi Homeland College, Najjembe Homeland Secondary School ne Lugazi Homestone School. Tubadde wano ku Lugazi Homestone campus kubanga yemini campus y'amasomero. Mbagambye nti tubadde wano ku Lugazi Homestone School nga y'emu ku campuses zaffe eza Lugazi Homeland School. Eno ye headquarters ya campuses zonna eza Homeland Schools nga tubadde mu music, dance and drama. Ffe ng'amasomero ga Lugazi Homeland ebitone by'abaana bw'otunuulira new curriculum egamba ekulaga nti omwana ebintu alina kubeera na hands on. Kati tugezezaako okusomesa abaana mu kibiina naye ate ne tubajja ne mu bibiina ne tubazza wabweru okusobola okufuna ebitone byabwe n'okubikuma. Njagala okwebaza Katonda nti n'abantu ababaddewo olwaleero mulabye abaana ebintu bye badde batulaga music, dance and drama. Mulabye abaana nga bali very creative ate nga Uganda ya leero kati eyo embeera gye tutambuliramu. Tulina abantu bangi nnyo abatutumufu mu ggwanga nga si lwakuba nga basomi naye olw'okuba nga bali mu music, bali mu dance, bali mu drama. Kati ffe nga Homeland Schools ebitone by'abaana tubiteekamu nnyo amaanyi era wano we njagala okutwala omukisa guno okwebaza abazadde abaatuwa abaana naye ate era njagala okukubiriza abazadde abasinga balowooza nti omwana wa Uganda ennaku zino alina kubeera ku kusoma kwokka naye ng'ate ebitone nakyo kintu kikulu nnyo. Njagala okukubiriza abazadde nti ffe ng'essomero tugezaako nnyo okutumbula ebitone by'abaana naye ate n'ewaka twapulishetinge ng'abazadde twapulishetinga ebitone by'abaana tubongeremu amaanyi tubenkareginge. Tomanya ayinza okuba nga omukisa gwe teguli mu kibiina naye nga guli mu kitone kyalina. So ffe ng'amasomero aga Homeland Schools tusazeewo tukwate ku baana baffe tutumule ebitone byabwe tusobole okubayamba mu bulamu obw'enkya nti omwana ono oba omusomesezza nga yenna omusomesezza ekitone, omusomesezza skills, omusomesezza aba asobola okubeerawo mu bulamu bw'enkya. So twagala okwebaza Katonda olw'olunaku lwaleero ebitone by'abaana bitumbuddwa. Abasinze twagala okubayozaayoza aba Lugazi Homeland College n'ab'e Najjembe abatasobodde kuwangula leero njagala okubagamba nti tebikomye lwaleero bagende they work on the weaknesses. Next year we tunaakomawo wano nabo basobola okubeera abawanguzi. Baka President Ebikwe olwaleero tusiibye wano ku Homeland Homestones amasomero g'omukulu Kiisa Honorable badde balinawo empaka nga bakompitinga Najjembe Homeland wano Homestone nga balina empaka za MMD era omukolo badde mulungi nnyo, abazadde bazze bangi, abaana badde bangi, ebirabo bingi babitutte naye nga
kyengizeewo omubaka wa gavumenti okwongera okubuuza abazadde naffe waffe eri ku sayidi ya government schools olaba nti bongera okukoppa amasomero gano kyebakola bakatula nomwana omuteekateeka mu gy'omutwe akademikale n'omuwa skills ate n'odevelopinga ne talents ze tomanya ensi emusuula wa kakananga naye najeyo future mu kudduka emisinde mu kapiira mu kuzina mu buyiya bonna bonna n'ebitone ebyenjawulo so nsanyuse nnyo and the teachers of government primary schools and secondary schools ne vacation take a note naffe tuveeyo abaana baffe bateeketeeka bulungi tukolese ebitone ate era mu ngeri y'emu n'okulaba nti abaana bakola ne bayita bulungi nnyo amasomero gano tegagaba misaala mingi owaffe tubasinga ate kati twabongezaako tugenda kubongera essanyu agala ennyongeza eyo nayo erabike mu performance nga naffe tuleeta grades ennungi naye ffe waffe ebigezo bwe bifuluma tubeera mu kunnyonnyola tubeera mu nnaku bagudde leero luno abaffe bafuna x tebafuna u tebamalaako tuwandiika bangi bati mu kutuuza ebigezo baba batono ono bafumbiddwa so ba do ba inspector of schools ba ed teachers ne bakansala ffenna rdc biso tulumbe amasomero ga gavumenti tulaba nti abasomesa batukolera ekiriyo olwekwaso lwaweddewo attendance maximum ey'abaana ey'abasomesa performance nga yeeyo abasomesa okujja mu kibiina nga yeeteeseteese bajja mu kibiina nga teyeteeseteese agwa mu bugwinga yafuutuse luddawa nadda abaana n'abaza mu kino mwaliddeko ekyeggulo no we want omusomesa nga yeeteeseteese n'agenda before mu baana tulinayo kajjaamu mu masomero naye nze ndowooza pulezidenti Museveni tumuwagire ku nteekateeka y'okuleka omwana w'omunaku w'omunnayuganda oyo asembayo asome abalina obusobozi gagana amasomero gali asatu gende Najjembe gende ga St. Mary's genda mu Homeland genda mu Homestone tiryakuganye naye ffe eri wali abaana baffe bano balusejjera gavumenti twagabana obuyinza oba obuvunaanyizibwa mu UPE gavumenti ereese emisaala ereese amasomero mwana bitabo mwana noni mwana UPE mutuleke kitambule bwe kiti kakati omuzadde ng'omuzadde tumwagaza ki mu UPE tumwagaza yunifoomu tumwagaza ebitabo tumwagaza kapeeni tegeze y'okuwandiikamu tumwagaza emmere yeevaako emberebezi ddembe lya muzadde okusibirira omwana w'entanda si musango as long as emmere ekuumiddwa bulungi agireese bulungi ate nekusomero ngeriwo enteekateeka ekikuuma tutafunayo ate bizibu nga bwemumanyi bannayuganda balina ettima so food y'abazadde ate era singa abazadde era bakkiriziganyiza bo bennyini ne bagamba banaleeta 15,000 bo bakyekwatiremu eri masita abawadde ekiyungu abawadde esitowa amateeka esefuliya bafunye omufumbi waabwe begulidde enku naye olwomudde eri masita era bakyerippamu nosiŋŋaana kiro yakawunga eyali badde egula 2,000 bano bateekamu 0 endala neziwera nyingi nnyo so bakirekere abazadde yunifoomu nayo ebeere yakusondasonda kusendasenda abazadde kubogera nabo yunifoomu ejja kuvaayo because yunifoomu esekirite y'omwana omulaba eyo baaji ya Homeland uyo agenze mu disco uyo agenze mu pool uyo agenze mu kapiira so nabyo ebintu bino byangu abazadde obikolako ate nekirala president naye singa wabeerawo emergency and obwetaavu abazadde not even bazadde bati balina musango nti bazaala abaana singa wabeerawo obwetaavu then community esomero lya community zolwalo sina mwana naye nkyanyinamu omuzigo so nakyo enkola gyeri engeri gyomukola budget nemugenda owa DO nasaako omukono nemugenda owa CAO n'agamba nti toyireti yaguddemu tiwali budget ya $2,000,000 then nga community bakansala bachairman bonna ba neighbors ne badduukirira okuzimba toyireti olumala ng'embozi ekoma
senior eyo ne wa PS tutuuka because it may be a lot of money. Kyayina amasomero gano naye gavumenti mu maaso eyo tugenda kubata tukulaakulanya agaffe buli gombolola ssomero erya secondary buli omuluka ssomero erya primary and that's it. Otherwise olaba kati tuli ku mass education abaana bonna basoma era olaba kati okumanya kungi tugamba okugema n'abakyala bangi abazadde abataawo bakitegeera okugema ogamba PDM bajuza foomu zezo akujjuza ogamba simanyi kusaba ssente simanyi online bagoberera because basomye literacy rate ekendedde kati kumpi tulumba 7 ku 10 abantu abamanyi so okumanya yenkulaakulana y'eggwanga olaba kati tulanga amagye senior fo kumpi tukyabeetaaga senior 6 ejjudde university na teacher wa Lugazi Wamulandi College omu ku masomero ga Lugazi Wamulandi School. byamaanyi nnyo okulakulanya eggwanga lino. Basebo ne bannyabo olwaleero tuli wano okulaba ebitone by'abaana value gye tubongeddeko nga bwe twagamba nti mu masomero gaffe twagala tuzimba omwana nga mulungi mu by'okusoma ate era n'ebitone by'abaana nga tukola ki so olwaleero tuli wano ku Lugazi Omukisoni okulaba nti abaana baffe boolesa ebitone. Tulabye amazina, tulabye abayimba, tulabye drama, tulabye abakubye ebyuma kubanga byonna twabigula mu masomero gaffe okulaba nti ebitone by'abantu bikulankulanye. Basebo mannyabo oba otuwodde omwana ku Lugazi Wamulandi College kyoba osuubira nti omwana we tagenda kufuna ku kyakuyita kyokka kuba ekyo kya bulijjo obaffe okuyisa ekyo kya bulijjo naye ate tulina okuba nga twongerako value endala ku ekyo ky'okusoma mu kibiina omwana agenda okuva mu ssomero ng'alina ekitone ekyasobodde okukola ki kola so bakubiriza mwenna eyo yonna gye muli gye mutulabira mutuweereza abaana ku Lugazi Wamulandi College tusobole okubazimba tusobole okubongeramu value babe nga balina bye basobola okukola okuzimba Uganda ennungi. Omulandi School go gaasalawo ne gagateekawo fees policy ne gagamba nti omuzadde bw'aba nga talina ssente zonna asobola okulayo 70%, naye bw'aba nga 70% naye egaanye bamugamba ojja ku ssomero kale okusoma tekunatandika n'oyogera n'abakulu b'amasomero ne bakkiriza omwana ajja akole ki asome kuba afutalo oba era ojja kusasula ssente. So njagala kubiriza abazadde baffe naawe abalina abagenda okutujoyininga nti fulano tulina fees friendly policy. Policy yaffe ya fees eri friendly nnyo kubanga oba olina 70% omwana akola ki alipootinga ate bw'oba tugirina ogenda ku ssomero ng'okusoma tekunatandika n'oyogera n'abakulu b'amasomero ne bakkiriza omwana n'asoma bene ogenda n'onoonya ki ssente ate ne tukuwa ennaku 3 okulaba nga weetegeka kumalayo fees z'amasomero. So fees baffe tuli friendly nnyo tuwuliriza abazadde tuli bantu abamanyi embeera y'ensi so mbasaba mwenna tubasengera mu kuwa abaana bamu. Yange yenze Kamala Moses, yenze Director of Studies of Lugazi Omukisoni School, where the inter-school competitions of Lugazi Wamulandi Schools have been. We have tried this time around to revive or to go back to our roots. We used to have these competitions, but ever since 2014, we have not been having them. But we have revived them. And the first edition has been won by Lugazi Wamulandi College, and I want to tell you that we have seen talent at its best, whereby the winner has just got one more extra mark from the second runner, that is Lugazi Omukisoni School. And our values in training the learners to acquire these skills is because in today's Uganda it requires a person who is an all-around. So we try to develop these learners so that we help them also discover their other aspects. That what if they do not benefit directly from the education, from the academics field,
Do they have any other thing that they can do? Oh, if one is successful in academics, what other thing does he add onto himself that will give him the next best one, the next best thing? Erinnya Semuyaba Steven nga nze Director of Studies wa Lugazi naye Lugazi Homeland College nga bulijjo tusigadde tuli waggulu. Homeland ssomero eritendeka abaana ebitone, ssomero eppanguzi mu byenjigiriza, n'olwaleero tubalazeeko nti bwamwe abasomesa mukoze kyamaanyi nnyo mu kuwanguza abaana baffe. Twagala okwebaza abazadde ababaddewo ne bakkiriza nti tuli bawanguzi ne kampasi endala Najjeme Homeland ne Lugazi Homestone mwebale kukkiriza nti nga Lugazi Homeland College tulina kye tusinga era kye tukoze kiraga nti tuliko waggulu, era twagala okwongera okukakasa eggwanga nti Lugazi Homeland College ekyayongera omutindo gw'okulaakulanya ebitone by'abaana ate era tukyayongerera ddala n'okugunjula abaana mu mpisa ne mu by'ebitabo. Twongere abaana nga Lugazi Homeland College kuba kikoleddwako kirabika nti byonna ebibadde ku stage teri ayite mwe batusinze, so omulimu gwe tukola gw'amaanyi nnyo. Mwongere okutuwagira nga Lugazi Homeland College, leeta omwana wo tojja kwejjusa esomero erisinga. Mwenna abali eyo njagala obakubiriza tokotogera kitone kya mwana kubanga tomanyi omwana wo ekyagenda kubeera ki. Abaana bano tubawagire ebitone byabwe basobole okubitumbula. Tulabye bangi abafunye ssente nga bayita mu bitone bino. Tulabye ebitone bingi ku stage, twagala okusaba abazadde nti omwana ne waabanga afulumye mu masomero ga Lugazi Homeland, sigala ng'omwana wo okuwagira ekitone kyasobola okukikuza. Tomanya eyinza okuba nga yeegena okubayinka mu generation ye ey'ekya. Bassebo ne bannyabo, music, dance and drama si kintu kyakujja bujja ne tutuula wano ne tusanyuka ne tutunuulira, naye nsuubira nti bwe tuzze mubaddemu ebintu bingi nnyo nnyo bye tuyize nga bw'oba oli awaka oba tosobola kubiyiga. N'olw'ensonga eyo munzikirize neebaze nnyo abakulu b'amasomero gaffe, neebaza abasomesa, neebaze n'abaana olw'omulimu ettendo gwe mukoze nga muteekateeka empaka zino ez'olwaleero. Mwebale okubeera abayiiya kubanga tulabye ebintu eby'enjawulo. Nga bw'oba oli wekka awaka tosobola nagamba nti n'abaana bo bwe baba bazannya oba osobola okubagamba bazannye emizannyo ng'egyo. Naye kyemwolesezza wano olwaleero kitulaze nti amasomero gaffe tegatendeka mwana mu kusoma mwokka bintu bya mu kiraasi, naye gatendeka omwana nga yenna mujjuvu nti ne bw'aba tasobodde bya kiraasi asobola okubeera n'ekintu ekirala kyasobola okugira ki okukola. Ekyo tubasiimidde ddala. Mbagambye nti ne mudidisi wakutuula ne tuseka ne tunyumya, naye abasomesa bano bakikola olw'okulaba nti bakuza ebitone by'abaana bano. Ate si kukuza bitone kyokka, naye bazimba kuvaayo n'ayolesa mu bantu nga talina nsonyi, tatya, ng'ate bakolera wamu. Kuba bino ebibadde wano byonna bibadde bitwoleka teamwork. Kwaya tasobola kujja wano ng'omuyimbi ali omu, ng'omuzinyi ali omu, ng'omukubi w'engoma ali ki ali omu, naye bonna balina okubeera nga bakkaanya nga bakolera wamu ne balyoka bafuna nga performance ezibadde wano. Kati njagala okuyozaayoza amasomero gonna agabadde mu mpaka nti mwebale nnyo, mwebalire ddala olw'ekyo kye mwolesezza. Bagambye waliwo ebirabo ebyababa n'ababasa nga tugawagira, nga tugawa obuvumu okwongera okukola ebintu eby'emizannyo n'emyoleso nga gino mu masomero. Era njagala okukubiriza abasomesa, abaana n'abazadde ffenna tukolere wamu, tuleete abaana mu masomero gano, abaana basobole okufuna okugunjulibwa mu bitone byabwe. Ekinkuteko kibadde Lugazi municipality muli mu buyuku era nze abatwala
Ogatanangiru municipal yuke district ekolebwa amagombolola 13 naye osanga nga technical team y'abasomesa ate yo ntono okulaba naye nga bakola omulimu munene nnyo okulaba nga abaana bano babajja mu bino bye tulabye wano. Otunuulira ebibadde wano era omwana bw'aba tomuliisa bulungi dihiwo toyinza kuzina mazina gakoze eki gabadde wano. So nyala okwebaza abazadde okulabirira obulungi abaana ate ne mubaleeta ku masomero gano n'abasomesa ne bakola omulimu ogubateekamu disipulini ogubateekamu amagezi n'ogubatunga ebitole byabwe. Turogamba abazadde gye tutambulira mu masomero nti okusomesa abaana ogenda mu kansonda 3 si nsonda nnyo wabula nsonda ki kasumbuusaako ensonda 3 omuzadde akabeera waggulu wagwasooka okutunda omwana n'omuleeta ku nsi era n'omuleeta mu masomero gano. Kakati n'osangayo omwana mu kasonda n'omusomesa mu kasonda. Abantu ffe abasatu tetukola ebyenjigiriza. Sobasebo ne banya buli woofuluma kasumbuusaako mu byenjigiriza tubaamu. So nyala okusaba abazadde ffenna twongere okwenyigira mu kasumbuusaako tujja kulaba nga tubangula abaana b'eggwanga basole banyabo. Sijja kutwala bugambo bingi Brigade Kano Engineer Robert Namdongo, who has not been able to come due to the official assignments, but nevertheless, I'm going to deliver his message. It is a great honor and to have you invited us for this function on this occasion of Rugazi Homestone School Open Day and Music, Dance and Drama. Today we are not only celebrating talent but also recognizing the importance of education in shaping the future of our nation. Education is the strongest foundation upon which successful lives and strong countries are built. Every doctor, teacher, engineer, dancing, acting, debating, or excelling in academic, use your talent positively. Talent opens doors, discipline, hard work, and good character keep those doors open. As an officer of UPDF, I have learned that success depends on discipline, integrity, teamwork, and commitment. These values are not only important in the military but also essential for every student who dreams to become successful. To the young people here today, avoid negative influences such as drug abuse, violence, indiscipline, and bad peer groups. Respect your parents, teachers, and elders. Make wise decisions because the choices you make today will determine the future you enjoy tomorrow. To the teachers, thank you for your dedication and sacrifice. You are shaping the next generation leaders. Continue empowering not only academic excellence, but also moral, value, patriotism, and responsible citizenship. To the parents and guardians, thank you for investing in your children's education. Continue working closely with the school because education is shared responsibility between parent, teacher, and I also encourage everyone to love your country, Uganda, patriotism. Begins with respecting one another, obeying the law,
practicing public property and contributing positively to our communities. Together we can build a peaceful, secure and strong nation. As we enjoy today's performance, let us remember that every child deserves encouragement. Your praise, guidance, and support may inspire the next great leader, musician, scientist, athletics, or public servant. I therefore conclude, I congratulate Lugazi Homestone and the Najembe Homeland for the organizing this wonderful event. May this open day continue to discover and develop young talent while promoting unity, creativity, and excellence. I wish all the participants the best and God's blessing upon the school, the parents, the teachers, and all our learners. Thank you for your attention. May God bless you all. Mukisa abalamuzi basalewo egoye ani awangudde atwala ente naye atera ne kkooti y'abantu naye esobola okubaako eddoboozi yeetuukawo okulaba nga tumanya ddala omuwanguzi ani olunaku olwaleero. N'olwekyo mu kaseera kano basibo ne bannyamu abazadde baffe ab'amasomero gaffe aga Homeland Schools tetusanyuse nnyo okubalaba. Mpozi fenga abakulembeze b'amasomero gano omulamwa tulina gumu kwe kulaba ng'abaana be mwatuwa we bajja wano tebaviiramu awo, bavaawo ebitone tubikulaakulanyiza, bavaawo ng'ebyenjigiriza tuli kyekyo, bavaawo ng'empisa kyekyo, bavaawo nga tuteeseteese omuntu agenda